Yes, of course. Tukoniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti weekumira wano ku mukutu gwaffe omuganzi netutambula ffenna mpola 24/7 nkugamba nti okola kyamaanyi subscribing nawe atandika kuba nti osubscribinga nkugamba nti subscribing right about now tubeere nga tutambula ffenna mpola tubeere nga twekeepingira mu system yemu tubeere nga gwasooka okuba nti amanya ebifa mu entertainment industry kugata ne current affairs ezigenda mu Uganda. Olunaku lwa leero tukuletedde family ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bebe kugata Zuena. Now Zuena bagenda mu maaso kuba nti bateekateeka party egenda mu maaso party gye bagenda kuba nti bateekateeka ne Barbie Kyagulanyi nga party eno egenda kubeerawo mu maaso naye nga wetwogerera ssaawa zino Zuena yatandise okuba nti atandika omulimu gw'okuperereza bba wamanyikiddwa nga Bebe oba Moses Sali okuba nti ajumbira omukolo guno gugenda kubeerako gw'abaana bagiyise kids party naye nga ate abantu tebasobola kubeera bo kasono olunaku lwa leero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zuena Kirema yatandise okuba nti ayogerezaganya Bebe abe nti amusobozesa okuba nti bagenda mu maaso okuba nti bagenda mu party eno mpolampola twakitegeddeko nti party eno eyinza okubeera eside z'emagere ewa Bobi Wine ng'era abakyala bano Barbie Kyagulanyi kugata ne Zuena be bagiwoomyemu omutwe bagamba nti abaana bo tebalina bizibu kuba nti balina buzibu kuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bamitinga n'okuba nti beeyagala so n'olwekyo bo basazeho okuba nti babringinga up close abaana n'okuba nti bababuulirira nga abazadde era nga kino tebajja kulinda kisaakaate ku mulundi guno abaana kuweza myaka 11 oba 12 bo batandise okuba nti bakyekolerawo ssaawa zino era nga betwogerera Zuena ne Barbie bali mu nteekateeka za kuba nti bakola pattern oba okuba nti babringinga Kyagulanyi ne Sali family together nga abaana be bakulembeddemu oba abaana gwe mutwe omukulu so n'olwekyo mu kuba nti bakunga abantu bakizudde nti abasajja nabo kyankizi nnyo okuba nti sigakulu kuba nti bakuza abaana era nga abasajja ye example esinga mu bintu mu example esinga mu family so n'olwekyo Zuena yatandise okuba nti akonvinsinga Bebe okuba nti yenyigira mu kapati kano oba kids party eno gye bategese Bobi Wine tetunamanya oba naye ali ready okuba nti yenyigira mu party eno because naye bya politics bimuwuba ate nga ne Barbie tetunaba kufuna information yonna eva ewa Barbie okututegeezaako nti oba omukulu ali willing naye okuba nti yegattako oba tali willing naye nga ate Zuena agenze mu maaso n'okuba nti approachinga Sali namugamba nti however much mulina entalo mu byobufuzi mwalina entalo mu music naye nga ebyo byonna tebiyamba because lwaleero oli bulungi enkya oli bubi ate nga Bobi Wine si mulabe ate naye toli mu bulabe wa Bobi Wine so kyekiseera okuba nti obutakanya tubumalawo mbadde nkusaba abaana engeri tuli nti bategeseka pate kaabwe mama taata Alpha mbadde nkusaba tugende ne Sali Hendrik tukwate Alpha n'abasigadde ffenna tugende ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby tubeereyo nga abaana bakola pate yaabwe oba oli awo tubaweeyo ne bu advice obutonotono babeere nga tebava ku mulamwa kubanga abaana beetaaga guideline yaabwe kati kiri eri Bebe kuba nti agaana oba akkiriza okuba nti agenda ewa Bobi Wine ku kids party naye nga kino nno kijja tuwa enkizo y'amaanyi oba kijja tuwa okumanya oba Bebe nga ye respectinga mukazi we nga bw'abadde atugamba oba atulima bino n'ebirala bye boolinda mu episodes effe eziddako nsigadde ntambi gimzo subscribe nga waneno tubeere nga tugenda mu maaso nga tukutuusaako ebyenjawulo ate olibaddemu kuba nti onfollowinga ku Facebook nkozesa ntambi gimzo ate nga ku Twitter nkozesa kimso 16 bye for now.